Museveni ne wenfenke era nga Museveni avuddeko ye mission egenda kubewedde. Nja kuwummula mirembe. Ladies and gentlemen, ekigenda maaso mu Uganda kye bali mu kuba kukusaamu emabega. Ekisooka Muhoozi Kainerugaba ali mu kuyisa petition mu mulalu. Muhoozi Kainerugaba ayagala kudduka musango gwa ICC, ayagala kuyisa petition mu mulalu. Erweru watta abantu bekaseese. Take cover. Museveni agala kujjawo bujulizi bonna. Take cover. Museveni ne Muhoozi bagala kujjawo bujulizi. Muhoozi ayagala kudduka mu disguise nti mulalu. Gwe Fahadi waleese kunene ekigundi, Fahadi Nsubuga waleese kuno ki petition mbu bakisayininge. Please stop your nonsense. Muhoozi Kainerugaba ategeera bulungi era byakola byonna abimanyi. Omanyi ono kati abakubira mu teeke mbu UN omuntu abeera mu position nga tategera bulungi banga alina mental disorder ne wabeera president bajja ne bamujjako UN emujjako. Kati kino kyagala okubalaga nti Muhoozi Kainerugaba tategeera. Such that UN ejja ne taking over ne emujjako. Senga bamujjako kitegeeza byonna byakoze abadde tategeera. Okuba edi mutwe emiggo okutulugunya bannayuganda bonna emisango Muhoozi gyonna gyalina mu ICC gibeera gigenze ku international level tubeera tuluzinze. Otegera ekintu ekyo Muhoozi byakola abitegera temusayininga petition eyo mugireke eyo nvuddeyo. Museveni atandise okusinkana international organizations. Nkiddamu Museveni atandise okusinkana international organizations inga azigamba mbu bawerewo dialogue, zitandike dialogue mu Uganda ahead of 2026 elections. Ekibiina kyasoose okusinkana kyekino eno bagita NIMD eno ye fanda wa iPod eno yatandikira mu ggwanga erya Ghana under Jerry Rawlings. Okitegera bano we batula mu dialogue eyokuleeta fundamental change gyolabako mu Ghana, democracy kati ensi ezikyasinza democracy kulaka lw'omuddugavu ye Ghana. NIMD yakikolako. Fano tumutadde ku pressure. Tumunyize nabagamba zino zinyiga. Gwatamanyi foreign policies zino. Zinyiga. Wowe oyagala okakasako engeri gye zinyigamu. Genda obuuze Munangagwa. Mumuuzeeko ajja kubuulira. Zanyiga kyali wa Munangagwa gwe bayita Robert Mugabe nga Morgan Shangalai amutaddeko akazito. Morgan Shangalai yali amuttamu omuntu. Robert Mugabe kye yakola nga zino foreign policies zitandise okumunyiga nga zimunyiga. Mugabe yakwata obuyinza n'abukasukira Munangagwa namugamba blood ntaasa amagye gewambe tukuwa obuyinza. Museveni agezaako kikola ne Besigye naye nga ffe tulaba because we are students of history, not only Ugandan history but African history and international geopolitics. Shama representing. Okitegera kati oyo fala we twamulaba teekera Besigyewe ekiwanyi kye ne tukifiiseeyo naye abanga akakodyo ka Mugabe tekasobola kukola kano kyakolamu awe Munangagwa ekifu entebe adduke ku Morgan Shangalai. Museveni kye yakoze kati yadduse kuleeta bitongole binene nga NIMD ye sponsor wa iPod mu Uganda eno gye twafulumya mwe bagendanga ne Besigye ne banywa bucaayi kati agituse batudde conference eno batudde n'abavubuka ba youth leaders mbutowale election violence ingwera ne basayininga kino nyongero bajukiza NIMD and the Embassy of Netherlands. Stop your hypocrisy. We are youths of Uganda and we are stakeholders. We have a stake to our country, right? We have a stake to our nation. Stop going behind closed doors with Museveni, with General Museveni, that dictator, the bloody sucker, and passing those stupid agreements of yours. We want everything in light. I repeat, we want everything in light. Twagala ebintu bikolebwe mu light. N'obuvuukamu obwagenze ne butukiikirira ani abamanyi, ani yabalonda mumwe ba youth leaders mu multi-party youth forum MYF, ani abamanyi, ani yabalonda. Kyemugamba mu mutukiikirira mu Uganda ffe tetulina batukiikirira. Nkiddamu ffe abavuuka ba Uganda tetulina kibiina kitugatta, tekiriiwo. Bino ebibiina bino Museveni yatandise obikuliyetinga mbwadduka bastopinga abavubuka baleme tugenda kula. Ogenda tulaba kimafia gwe, ogenda tulaba ku mafia wama Robert Mao. Tell them say babuli eche kigenda okutuukawo senga tuyika ku street. Tell them zijja tweyongere. Robert Mao preach this. Ebyo Museveni byali mu kukola ebyo ffe tetubimanyi, bino ebya Mao bye tumanyi. Kankakuwe zijja tweyongereyo. Just don't break. Maaso government tebimanyi. Government ebimanyi esobola okubyanalizinga. Kati ekyokulabirako nga tugenda mu kalulu ka 2021 mujjukira waliwo embeera wano eya November. Bakwatira Bobi Wine eruka. Wabeerawo
okwekalakasa wano mu Kampala abantu bangi nnyo battibwa. President n'agoba ne deputy IGP alimba mu kintu ekyo. Tokikkiriza. Naye kye kisinga abantu tebakyogerako nti president ya firinga deputy IGP kubanga yali alina okumanya nti ali mu kudiiringa ne ba civilians. Kati gwoweeryanyi olina ba civilian weewaawo balina amayinja na biki olina okubeera ne superior strategy ey'okukakanya embeera. Naye abaakola omupango ogwo ogw'okwekalakasa ate balina ne programu endala. Kati gavumenti yakitegeera kubanga gavumenti erina amatu mangi ate mawanvu. Kati gavumenti yawuliriza nga bano abategeka okwekalakasa bali mu kwogera n'omuzungu ebweru nga babuuza omuzungu oyo tikakati gwe ssebo tuyinza tutya okuteekawo embeera mu Uganda United Nations Security Council eyingire mu nsonga za Uganda bakiyita responsibility to protect. Responsibility to protect yembeera yali e Libya. Kwegamba ensi yonna n'esalawo nti kati ensi erina okuyingira e Libya okuprotectinga banansi. Kati oli omuzungu n'agamba ekyo tekisoboka okujjako ng'osobodde okukuŋŋaanya abantu bikumi oba thousands beeyiwe ku nguudo ate mukole provocations. Naye ddala mukyammanji ati kitemumpa ku fees kati. Lwaki temwekwatayo omutwalo n'enfuna ebyokunywa kati kuba ndi mulwadde siri mulamu ndowooza kati biwedde. Ekyo Museveni tatya kikigenda kubeerawo mu maaso awo. Museveni ekintu kyatya ekyo Nobert Mao kyayogerako nabagamba Uganda akalulu ke tugendamu kagenda kubeera oversighted oba overseen by the United Nations. Ekyo nakibagamba ekyo bagita protestive vote. Nabagamba bagita protestive vote. Tetuyina mundu naye tuyine mundu. Civilian akola atya kino kyezemba nnyonnyola ensonga lwaki Museveni ono abadde atusibako mundu kubanga senga olumba ba civilian abakutte ebipande United Nations Security Council yekulumba akugambye bakiyita right to protect. United Nations eyina right okugenda okulumba government yonna senga exceeding a certain amount, it has to be 200 people down abakutte ebipande n'obakuba n'obateeka ku ttaka. United Nations activatingirawo ekintu kiri mu United Nations charter gwatagitegeera jangu ku video zange wansi ogenda gitegeera eyo bagita right to protect. Nobert Mao agigambye. Kati senga Museveni atuzanyirako kubanga ffe tuli ready okusituka tugenda ku Libya aba alonze forcefully. United Nations yekuba Museveni teri mulala omwami yali Geneva nembaga mulindeko amalo okuva Geneva. Museveni nakati bakyamuli kazito yensonga waki mutabaniwe yefuula mulalu ku kye bakolanga 18 ne 19 okutta abantu. Nabagamba okujja oku challenginga police zino nga tuita mu foreign policy under stage 1 tuba twagala ebintu ebyo yakola nga taddamu kubikola. Senga ddamu okubikola to activatinga consequences eziri signed before Museveni ya signing ebintu bino. Senga nzita abantu ne violating human rights ne mbichinga certain level of this mujemo nkube yabisayininga ne badde bamaze banga nga bakola ki nga babikweka na kugamba ze Minister Foreign Affairs bano babikweka nayenga ebintu bino babimanyi. Museveni amanyi consequences. Museveni takyasobola kutta banna Uganda nga we yakolanga 18 bagamba